Baniriza nate mikwano gyange muje baleke ejo gyonna ate gye mukwasaganya mwebale kubeera nga emirimu mugitwalaganya mpolampola mu abavuddeyo ate mukulikeeyo mukakalabiza manyenzo Omumbejja Aisha Nassolo wano ofunirawo updates zonna amawulire gonna gagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda saaka ate naago agali wabweru w'eggwanga kwa celebrities bo bonna wabula nga ate munaku ezimu tubeera wano nga ate twogerako ku nsonga ezimu eziri mu bulamu bw'obulijjo naddala kufe ba asolars bani abali mu bizibu baabituuseemu batya yabaffe tubayambye tutya yefe abatannabituukamu bannange tubyewaze tutya so ze ensonga ze tubeerako waneeno nga tukubaganyako ebirowoozo mu nnaku ezimu n'olwekyo wampuliriza omulundi gwe ogusookera ddala subscribe nga mukwano gwange teekako akadde osobole okubeera nga tomissinga updates zonna ate era nkukakasa tojja kwejjusa muganda wange wabula ensonga ze tukyaliko enagambye nti gonna bino ebintu tulina okumanya gye bigenda okuggweera kubanga nga we twabitandika butereevu tulina n'okumanya biggweereddewa otherwise tetugenda kubikomya mu makkati ensonga zino monna gye zatandikira mwamanyayo muwala ku recordinga ka video nga bw'ati agamba bakola ki tebakwata simu ze bamukawuneti tebakola ki batutte ssente z'abaana bingi nnyo omuwala oyo bye yayogera era oluvannyuma lw'omuwala oyo okuvayo n'abantu abalala bangi nnyo baavangayo mu comments nga boogera ebigambo bingi both on Facebook and YouTube abantu abagenda mu maaso n'okubeera nga ate bakola story ezo baavayo abaana nga buli omu ayogera bibi agamba bannange bituufu bamukawuneti biki bikyabamu bagamba baba ssente zaabwe abalala bagamba tebakwata masimu byali bingi nnyo nnyini ddala twali tuli awo mukawuneti n'avaayo n'abaakawo byayogerera abamu ne bamuwakanya nnyo yadde nga balala bakkiriza era ne bamusapootinga twali tukyali awo nga Alan Cruz ne SB4 bavaayo Alan Cruz ne SB4 nga we nakugamba mukwano gwange baavaayo olw'ensonga nti bo be baali balanga omukulu ono mukawuneti buli woolangira omuntu bizinesi yo oba ekintu kye kyonna kyakola oba olanze eki oba olanze eki omuntu oyo n'akola like ebintu bye ne biba nga biyisa bubi abantu oba abantu ne baba nga tebafuna ekyo gwe kyobagamba abantu bagenda kwetikka gwalanga kubanga ebiseera bingi nnyo abantu banene balina companies oba balina bizinesi zaabwe ez'enjawulo bagala nnyo okukozesa abantu olwedda balinawo okumanya babalangire so omuntu w'obeerera n'erinnya kitegeeza abantu bangi abakukkiririzaamu era abakugoberera kati ekitegeeza woovaayo n'obabulira ekintu oba product yonna oba service n'obagamba bannange kino na kino mukikozese ekintu ekyo ne kitabakolera gwe alanze gwe bagenda okwetika beyinge nti bo kiri bakimanyiddeku gwe so Alan Cruz ne SB4 kye kibasuula mu kaleena akattu era kye kireetera abaana okubeera nga babeetikka ne babayita abafere ne babayita abayaaye naye nga atejjukira si be baalya ssente oba nga abaana bagamba baababba mu kawuneti ate Alan Cruz ne SB4 si be bakola ki si be baakola ekyo wabula ekibeetikkisa nti be ba advertisinga so bye bigenda mu maaso n'abalala bangi waliwo abadde babingizaamu divorce waliwo ne gwe nayiwulidde ng'ayogera ku Black K mukasa lwa nsonga bonna balabikako nga balangira omukulu ono bamukubira obulango so yensonga lwaki abo babiyingiramu naye ng'ensonga enkulu eri ku mukawuneti so mukwano gwange ensonga zino tubadde nga tujja tuzoogerako wano nawali bituusewa bitambula mukawuneti we yavaayo na clearinga air twali tumanyi nti omuliro guzikidde ne gundi we yavaayo SB4 ne Alan Cruz nabo baavaayo ne boogerawo ensonga zaabwe era ne tulowooza ebintu bikola ki biwedde wabula ate twabadde tukyali awo nga boom ono ate eyeeyita pulezidenti w'abakadaama oba gwe bayita pulezidenti w'abakadaama abamu ng'ate ye bamuyita pulezidenti w'abankuba kyeyo ng'avaayo era wenjogera erinnya eryo ndowooza omutegererawo nti ye Calvin Kayanja bw'atyo ono abaddewo emirundi mingi ng'alwanirira bankuba kyeyo era ne ku mulundi guno buli ensonga yonna ekwata ku nkuba kyeyo omukulu ono avaayo bw'atyo nagenda mu maaso n'okubeera ng'ate naye abaako ne byayogera yadde ng'ate mu emirundi egimu akozesaamu ku lulimi olutali lulungi ge mazima ayogera amazima olumu mu byayogedde naye ate olumu ate n'ayitawo ebimu n'alimba naye nze nga we nagamba nti mukwano gwange gwe oba owuliriza omuntu just eat the meat and throw the bones omuntu gw'omuwuliriza ng'ayogera sengejja byonna byayogera sigamba nti biba bibyo wabula gwe sengejja nti ddala ensonga eno gy'ayogedde entuufu ng'oginootinga eno nkyamu ng'ogireka okitegeera mukwano gwange so ngenda kubeera nkulekerawoko omukulu ono Calvin Kayanja eyita pulezidenti w'abankuba kyeyo ate naye ogende mu maaso n'okubeera ng'ate owuliriza sayidi ye wabula nga mu bimu ku byayogeddeko interview eno by the way yabadde mpanvu lwakuba kaneno ka clip katono ka dakiika 8 naye nga interview eno yabadde mu dakiika 35 so gwagyetaaze osobola okubeera ng'ate ogisangawo ku Ugandan Lifestyle yonna mu bujjuvu bwayo naye ng'omukulu
omukulu ono mu bimu ku byayogeddeko yasuubiza kutwala Alan Cruise ne SB4 mu kkooti babitebye era nga ku nsonga ezimu ye kwagamba kwagenda osinzira otwala SB4 sakate ne Alan Cruise mu kkooti okubitebya mbu batandika batya okubeera ng'ate balangira omuntu kampani naye ng'ate kampani eyo tekola ki teyina offices zaayo mu Uganda ye mbu ani averifying emirimu egyo omukulu ono omukawuneti kwatwala abaana naye nga kye yasinza okubeera nga aggumiza omukulu ono mu byonna byonna bye yayogedde abadde asaba mu kawuneti aveeyo alage layisensi kubanga yagamba nti mu Dubai tosobola kutandika kampani mu Dubai nga toli kwegamba nga toli waamu tolinaamu butuuze tosobola kubeera nga ate okola ki otandikamu kampani yonna abo boka abantu b'omu Dubai abazaalibwa mu Dubai kwegamba abannansi mu bufunze bebasobola okubeera nga ate bagulawo kampani yonna gw'omugwira tosobola kubeera nga ate okola ki ogulawo kampani yonna mu Dubai so yagamba nti ayagala kimu mu kawuneti aveeyo alage layisensi bino byonna byonna bikole ki biggwe naye nga ye bino mu butuufu yayogedde bingi nnyo bingi ddala wabula nga kankusiibule ate ne vidiyo ye naawe ogende maaso n'okubeera ng'ate omwewulirirako wabula kyengenda okusaba muganda wange nga wenkugambye londamu ebikugasa ebitakugasa bireke kwagala nnyo nkwagalira ddala nsigadde nze omumbejja Aisha Nassolo abankumira takumira mpeera n'ekirala ebigambo by'owulidde ebya Calvin sinze mbikugambye Calvin yabikugambye ebiseera ebimu ngenda ne mbalityano vidiyo z'abantu nga boogera ate mmwe ne mubisiba ku nze mikwano gyange anze mba njagala just kutuusaako era nga wenkugamba nti nange omuntu oyo gwe mba nkuleetedde wano sigamba nti byonna byonna byayogedde mbikkiririzamu 100 ku 100 wabula ensonga lwaki mba mukuleetedde nti aba yayogedde ebituufu yadde ng'ate yayogeddemu ebikyamu so ng'ate nze sobola kukwata vidiyo ya muntu oyo n'ensengejjamu bituufu byokka ne mbikuleetera nedda ensonga lwaki bwe mba nkuleetedde wano omuntu yenna ayogera mukwano gwange nkusiibuza ebigambo bino nti eat the meat and throw the bones londamu ebitu we bakuwa ennyama olyamu ennyama no amagumba n'osuula ebbali so naawe kyoba okola londamu ebikugasa ebitakugasa bikola ekibireke wabula nga bino bigambo bya Calvin si byange omumbejja Aisha Nassolo mbagala nnyo toseetuka nkomawo n'amawira malala mangi nnyo mangi ddala goodbye for now ne bwansuwinga mu kkooti one toyinza kweyita recruiting agency nga tondaga certificate ya Ministry of Labour oba mufere yes cause Ministry of Labour ye regulating amakampani agatwala abantu ebweru one yes before ne munala ni Cruise era babajja bakwata ankubulira amateeka malambulule bulungi tokkirizibwa kwa advertising muntu yenna nga tolabye license ye emirimu gye mulanga gyagaba Ministry of Gender ye approving okimente kikkirizibwa amakampani olaba agalire GT tekera bukezi nekuwa kalango nti kalange nga tekulaze ebbaluwa nti emirimu gino giri approved by Ministry of Labour mweje mulangala ni Cruise gya musajja wa mwani aja approved license gye twogerako ye mungeri wali waggulu eyo license gye twogerako ye mungeri ani kyenkubulira ene young organization okitegedde bulungi era bola nti nze bwe mba nkubiriza abantu ngamba koola okubayisa makuba amaki amatuufu okerabidde nze wali osanzeko ku kisaini ntwala mwana bweru okitegedde bulungi nti waliwo amakuba amatuufu gavumenti ge waliwo olukusa ge tulina okukola ki okuyitamu naye mbadde mmanyi bano abantu mu butuufu bwe bayambako banyina fufuna emirimu ati nkugambye baani abo nga mukalune kati one omuntu yenna akugamba nti mpeereza ssente ku internet mpeereza kino kati weereete ne famire yo yennyini temumanyi olwaleero singa omuntu anaafiire Dubai gwala ni Cruise naawe SB4 ngabo bamukaluneti za nalero be bamutwala famire enaatandikirawa ne president omwana nabadde aleesewo enkola ennyangu ng'ova mu Saudi nodda e Dubai nga tutuuse mu Uganda ekintu ekiyamba abantu tekiriyo ekyo era oli wotandikira okulaba nti ono mufere kyova olaba bagenda bajja mu biyumba nga babaza mu biyumba lwaki oyinza otya okuŋŋamba nti omuntu ajje kufunidde omulimu nga tokoze na interview gwe woolina gw'oyinza okukozesa nga tosengejja mbujangu nkuze eno byakiyaye baagala kubalyako sente namba esinga ey'abaana be bakoze ebyo bavudde Saudi mu nyumba oba mu Oman oba wa ne babaze Dubai ne badda mu biyumba bajja kuvaayo banjulire bwe baba bakimanyi ne kati ensonga eno ndaba obuzibu oba bakuteekebwa ku kampani so si kubano ati kanti nkubulire tedi kati kankubulire kino mbayamba buyambi Alan Cruise ne munne bonna abaleeta ono muyaali nze nkubulira enkyo omwana w'abendi bw'anaafuna obuzibu ebweru oyinza okumbulira Alan Cruise oyo anaakola atya olw'okuba oli yakuwadde ka visa ne ka ticket bitamalawo ne katamalawo na milioni 2 ogende Dubai ekyo tekimufuula Katonda
sitaani bwakola ekibita kifuuka katonda ate nze nfuuka ne katonda omubi yasigaze na sitaani mulungi lwaki omuntu mugerageranya ku sitaani ati kati kyenkubuulira oli human trafficker akukusa bantu atubuulire erinnya lya kampani ye wano bagiyita batya naye omuntu atuuse mu bed space n'alaga abaana engeri gye basulamu gw'oyita omufere kati deni okugenda mu bed space kyeki nze bwe ŋŋenda mu ddwaliro wano nti wano we bati we bajjanjabi bwanfuuka musawo egiyesa alina kukola ki nze njagala baveeyo oyo musajja wammwe aveeyo ajje wano ku gulawundi agambe nti ntwala bakozi bweyo olaba bataasibire kitalya olaba bataasibire kitalya aveeyo ajje wano ku gulawundi ntwala abantu bweru olaba yali akozeko interview ku TV yonna lwaki ono omusajja abaddewo ebbanga lyonna nga zino ensonga temuzoogera ati kati nkubuuze abaddeyo nga yeekwesa ayagala kukifuula legiti yes olw'okuba yakutte bano bambi abali green tebategeera bye baliko yes alali ku luzi n'esibifo babakutte bagenda kubateeka mu kintu ekigenda okusiraanya obulamu bwammwe ati kumbuulira bonna abalanza abasajja bano babasiraanyizza batya omwana w'abendi alifiira ebweru ng'omuntu oyo amututte omuntu yenna asobola okubeera ebweru ng'ali bulungi naye olunaku lwafa bw'aba afudde ki oba afudde ki olwo lw'otandikira okulaba nga bakwata buli eyamutwala etteeka liragira nti bw'olanga kampani etali mu mateeka nga gavumenti ya Uganda tegiwangako lukusa kutwala bantu emyaka 10 towoza wadde ng'oli kitali basibanye ne kampani gwalanze ani yakuwa olukusa okulanga bye tutakkiriza nga gavumenti ya Uganda okubiriza bannayuganda kugiyitamu naye naawe mwennyini okimanyi bulungi nti mukaluneti za naleero bw'aba ali legiti ajje wano gavumenti emuwe layisinsi tebazigabira teziriwo abadde mufere yalibadde talabika na kifaananyi ati kati kankubuulire ekifaananyi kirabika lwaki tajja wano Uganda bameka abatubye nga tubamanyi bali Dubai naye nga womukwate koza amateeka ga wano gaawukana n'ageeri ekitegeera bulungi famire zigenda okubookya gwalani ku luzi n'esibifo ng'omwana waabwe abonaabona ebweru omufere wammwe tebalina gye bamujja yes naye bano abantu tetubakomerera nnyo okulaga nti be bali mu nsobi obeera otya munnamawulire n'olanga ekintu ekitaapuluvingibwa okitegeera ekimwagala okulwana temugenda kisobola kubanga gavumenti erwana kutereeza mwe mulwana makampani naye mwerabidde nti gavumenti ya Uganda erwana kutereeza leba omuntu agenda ebweru naye nga ne famire ye ina wayinza okutandikira ng'afunye obuzibu mukaluneti abadde alwana makampani kati balwana makampani nawulidde oli bakwata n'oli malaaya mbono kampani yamuleeta oyo SB ayinza okumbuulira kampani kye yatwala malaaya oyo e Dubai Mushtegera waliwo kampani ya mutwala Dubai kwa malaya yes neba wabye omuntu olwokuba akuwadde akutadde ettooke mukamwa muganda wange kino kye mwayingidde kigenda saanyawo obulamu bwammwe omuntu ajja kufunira obuzibu ebweru famire yeezinge wakaawo kubanga omusajja bajja kukubuuza omuntu bw'aba amaze ofunira obuzibu ebweru ffe bye tubeeramu wano abo fe aba bakwata ng'ogenda okuwulira nze nali konekitya myaka 10 okonekitinga otya ku muntu atali mutuufu ne bajenti bubatwaliramu yes okukola obwejenti ku muntu yenna musango bw'aba tali legiti bwe muba mwagala yingira mu bizinensi yakutwala abantu bweru munoonye amakampani agali legiti agaweebwa olukusa kutwala abantu ebweru omuntu kyogamba yali badde mulabufu n'agamba pulezidenti eno njirange ojjo neebuuzeeko naye omuntu omulanze enkola ye yeeno mpeereza ssente mpeereza medikoyo mpeereza kino otwala abantu tebatrainize gavumenti ya Uganda yasetinga dda system batwala n'abaana abato abatanneetuuka gwokimanyi nti abantu ogende bweru balina kutandikira ku myaka 21 mukaluneti atubuulira agoberera amateeka agagoberera galode babeera bavudde bweru bagenda kubakuba munda kati kakati singa kiri bwe kityo nga bw'okyogera lwaki gavumenti ya UAE yali temukwatanga ati kati kankubulire gavumenti ya UAE nawe yali ekugambye nti yatwala abantu bweru wa atulageyo employment bwe bati batambulira ku visit visa yes visit visa kitegeeza kukyala batwala abaana ku visit visa tebazikyusa na zikyusa omuntu n'ategerera myaka 2 ng'ali mu overstay waliwo abantu abadde basala ebigambo mbu sente z'abadde ajja ku baana tezikka wansi wa bukadde 2 ate nga ndaba wano mugamba okutwala abantu obweru bwereero kola nga maidi kati gwojja otya omuntu obukadde 2 nga n'omuwala bw'akoze ekyako kuyamba ekyo kituufu okutwala maidi alina kuteeka mitwalo 5 gya medical emeka 5 gya medical ng'ojjako omuntu $2 million
babadde ne tebagenda passport company ziba babadde abamu tebagenda mu biyumba nga bagenda kukola bwa weita n'emirimu nga babukolawo obwa weita. Nze njagala bawa tasiki egi ku malaaya waabwe gwe bajjayo bambuulira akola mulimu ki era miliyoni 5 ze bagamba okumuwa zaafuna. Kubanga oyo mukyala ne bw'aba yeetunda tayinza kuweza miliyoni 5 mwezi awo Dubai. Nze nkubuulira oyo mukyala ne bw'aba yeetunda tayinza kuweza miliyoni 5 mwezi ate simanyi nekyava mu kamwa ke ng'alaga nti